Bekibiina ki National Unity Platform kw'ossa n'abo abakuumi b'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abantu ba bulijjo bakukulumidde kkooti olw'okuwozesa omuntu waabwe mu mbeera embi ng'ate yatulugunyiziddwa ebitagambika. Kino kiddiridde omulamuzi Kaiza Abdallah owa kkooti essooka e Masaka yabadde mu musango ogw'okusindika Edward Ssebuufu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno omwaka 2025. Okusinziira ku munnamateeka wa Edward Ssebuufu ng'ono ye Majerani Kazibwe ategeezezza ng'omulamuzi bwe yasomedde omuntu waabwe emisango gye gimu n'egyo egivunaanibwa abakuumi ba Kyagulanyi abasatu abali mu nkomyo okuli Kivumbi Akilewo Mugumiya Gaddafi kw'ossa ne Grace Wakabi egy'okukuba bannamawulire ababiri okuli Namusaazi Zainab ne Margaret Kayondo kw'ossa n'okukuba abantu abalala ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 mu kuziika omugenzi Pascal Kasamba. Emisango 6 egivunaanibwa bano kuliko okubba amasimu, okubba esweta, okukuba n'okulumya abantu, okutiisatiisa abantu n'ebiso kw'ossa n'emirala. Majerani Kazibwe oluvannyuma lwa kkooti ategeezezza bannamawulire nti kino kibeewuunyisizza nnyo ebitagambika. Charges bamuguddeko zeyo zennyini omusango gw'omumanyi ogwaggulwako ba Akilewo Kivumbi, Wakabi, Grace ne Gaddafi ye fayiro yennyini kwe bamutadde era ne bamusomera emisango gye gimu gyennyini egyo gye basomera Gaddafi, Wakabi ne Akilewo Kivumbi. Egyo gye mutegedde egy'okugamba nti yabba aggravated robbery ng'akozesa eryanyi, ng'akozesa ebiso n'obwambe, okubba esweta ku bannamawulire mu kuziika okw'omugenzi Kasamba okwali emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo. Bannamawulire abo abaaloopa era nyini abalumiriza Eddie Mutwe nti yababbako essimu, akasimu akakatooki awamu ne sweet fayiro y'emu kwe bagasse Eddie Mutwe. Okusooka tutegeezezza engeri gy'alwanyeemu okutuusa omuntu we mu kkooti kyokka nga ebyewuunyisa ono bagenza omuleeta ng'embeera ye y'ebyobulamu mbi ddala. Omulamuzi akkiriza tugenda kusooka genda wali ku prison bamale omuregistaringa mu kitabo bamutwale mu ddwaliro eddene afune immediate medical treatment. Naye ali bubi nnyo, baamukuba nnyo tasobola kulinnya wansi, ebigere byonna baabikuba nga bakubisa solido, bamukuba emirundi ena buli lunaku, tafuna bujjanjabi, tasobola kulya, so ali mu mbeera enzibu ennyo. Bamunyiga awakyamu wonna we mutegeera, alumizibwa mu buli kitundu. Nsobodde okwogeraganya n'omukulembeze wa bannamateeka atwala eriya yaffe ne ye Masaka awamu n'omukulembeze waffe owa Uganda Law Society, bw'atyo n'akubira omwami Asiimwe abadde akulembera poliisi ebadde etulemesezza okuyingira mu kkooti. Nakkiriza nyingire mu kkooti era ngenza okutuuka mu kkooti nsanze ng'ensonga zitandise okutambula, naye ng'obudde bwe tumaze ku geeti nga twezooba ne poliisi. Ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde mu kukuza olunaku lwa bannamawulire mu nsi yonna, omukulembeze w'ekibiina kya bannamawulire mu Bendobendo eri Masaka ki Greater Masaka Journalist Association Farish Magembe yavumirira embeera eriwo ey'okukozesa bannamawulire abamu okwonoona ekifaananyi kya bannamawulire bonna e Masaka ate nga bannamawulire babiri bokka be bali mu musango guno olw'ensonga zaabwe ng'abantu. Nga tweyongeddeyo n'amawulire gaffe agookya ag'amakya ag'olunaku olwaleero ne gye buli eno poliisi ekyagenda mu maaso okunoonyereza akabenje akaaguddewo ku kyalo Makindo mu disitulikiti ey'e Buyikwe ku luguudo oluva e Kisogo okudda Ennyenga olunaku olw'eggulo. Wano abasirikale